Museveni taleka bujulizi. Mayiga bagenda kutta very soon. Ne mukazi obayinza omutwaliramu. Kubanga ekintu kyoliko kinene nnyo kiri mu .com era. Mayiga bagenda kutta very soon ng'omaliriza okutta Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yeemulugunya ng'agoba bakuumi abadde bamubega. Era n'awandiikira akulira Royal Guard ebbombo Kalyebala n'amugamba njagala munziriza abasirikale bange. Oli Sempijja bwe yanyibinyika mu nsuwa n'adduka. Ssaabasajja Kabaka n'asaba muddize omusirikale gwe yeesiga. Era Mayiga n'obinnyamu eggere n'olemesa Lutwama okuddamu okufuuka n'olemesa omukumi wa Kabaka ate gwe n'oleeta owuwo Lutwama yaba nti yalidinga ttiimu ya Kabaka. Kati mukulu njala kugamba Kabaka yasaba omukumi gwe bayita Sematimba akomewo naye gwe n'empapula n'ozituulira ng'oyagala bazze abantu bo boyagala balina ne Ssaabasajja Kabaka bakole ki bamuttirewo ng'obudde bukyali naye nze ngamba okali addakaddadda oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka naye ate ojja kukomekkereza nga gwokoze eki gw'ofudde olw'ensonga nti enteekateeka zo zonna tuzimanye. Kati njala sooka bagamba ekigambo kino buli mwakiwulira. Sijja kuzanya mu video bwonna obuzze bulabika ku social media ng'omukulu ono akyusa ebigambo. Ssaabasajja Kabaka yagenze Germany ng'ate nze namusookayo. Ssaabasajja Kabaka tumutadde ku nninga atubuulire aze n'atugamba ali Namibia yagenze kuwummulamu. Tukomekkereza tunukuza okunoonyereza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'ateekebwa mu ddwaliro ly'abalalu. Tukoze okunoonyereza nga baagala kuteekawo propaganda nti Ssaabasajja Kabaka yagwa eddalu. Social media ezeeko abantu abo bennyini abaakolanga propaganda ne blackmail ku Bwakabaka ne tubalwanyisa tubasaanyaawo bazzemu okwogera buto emboozi zitakwatagana. Bw'owulira embaata ya neti yonna ng'eyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti nno ye mukuba noonya ejjinjo b'ejjambi omutemeko omutwe. Bw'owulira embaata ya neti yonna ku social media nga ti Ssaabasajja Kabaka nno ye mukuba noonya ejjambi omutemeko omutwe. Ekintu kiri ekintu kimu. Ebigenda mu maaso mu Buganda tubimanyi. Baagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti yagaana okukola bye baagala ng'amaze okutwala ettako lya Buganda. Embuga zonna ziri mu kutundibwa zisaanyizibwawo olw'ensonga nti Mayiga amaliridde okuba nti yasaanyawo buli kimu. Ekintu kino nze nkibannyonnyola ebbanga ddene nti bano bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka takolagana na bintu bya kutulugunya bantu. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka badde ng'ajja n'akola emboozi eziyamba n'okutegeeza gavumenti ya wakati okunyigiriza n'okuwamba abantu si bimu ku bintu ebyamutwala mu nsiko okulwanira eddembe. Mayiga nga tavaayo okubyogera. Kino kyanyiza Museveni n'alagira Mayiga akole kyonna ekisoboka okubanga bazikisa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ettaka. Mayiga ettaka lyonna lyatunda. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Tugenzo kizuula ng'eri abantu already abatandise okweteekateeka okuba nti bagenda kola kye tuyita sabotage mu Buganda. Eri abalangira beefuula nti balangira ba Buganda nga bakola emikolo babatikkidde. Eriyo abo aboogera Ssaabasajja Kabaka amafuukuule nga balowooza nti balangira kumbi zonna nsowole. Ebigambo bingi bitambula. Naye nze ng'omuntu mmanyi nti ffenna mu buntu tukola ensobi. Era sisobola kugamba nti wali atakola nsobi. Naye ku lwa Katonda n'Obuganda si kyekiseera kye mwandibadde mutandika okulima empindi ku mabega ku Ssaabasajja Kabaka n'omuvaamu. Tattanga ku muntu tawayirizanga ku muntu takolanga kimu. Nina ekintu kye njagala mbasomeseemu ekintu kino olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ebbanga ly'endowooza ebbanga ly'obuto lyonna yakulira mu ggwanga lya Bungereza. Bungereza abantu abasinga obungi babasomesa okwogera amazima ne bandi bali tebagwogera bagwogera. Ssaabasajja Kabaka si ye muntu abadde alimba oba akola ensobi nedda.
ebintu bisinga obungi byabadde agamba abantu bano bawanga nti mulekerawo obulyake n'obubbi nga bo bibanyigirizanga abantu kane bagamba tugenda kukola tutya ebintu bingi nge byetolodde kukwagala okutasa Basajja Kabaka neso si ekikulu kiri luddawa ngenda kusaba buli muntu yenna asobola okufuna obuuma tusobole okufuna gwe tuyita international human rights lawyer nga abesinga mu ggwanga lya Namibia asobole okuteekayo petition mu kooti e Namibia nga achallenginga okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka eyo nga musibe kubanga yajja ono yatuga nti yajja kuwumulamu ne bamusiba mu detention Ssaabasajja Kabaka si mulwadde wa mutwe no mission ya kumuttirayo